Mugechiro kya leero Vice President bamuwummuza President aleese munnassaayansi be baaganye Makerere ku matikkira abakukulumye tukuleetedde ebijjankunene okuva e Buddu. Ababaka ba Parliament 130 be balayiziddwa ku lunaku olusoose olw'okulayiza ababaka abanaateesa mu Parliament y'e11. Olwaleero Parliament ya Uganda yabadde etesitese okulayiza ababaka 132 wabula 2 tebalabiseeko. Abatalabiseeko ye Dr. Chris Balyomunso omubaka wa Kinkizi East, omulala ye mbaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kabalole Victoria Lusoke Businje era kitegeerekese nti babadde n'ebibakutte. Joel Ssenyonyi omubaka wa Nakawa West abadde ow'okulayizibwa ku Lwokuna yasabye mu butongole n'akkirizibwa okulayizibwa leero kwe kuweza ababaka abe 131 wabula omwogezi wa Parliament Helen Kaweesa agambye nti okutwalira amu olunaku olusoose lutambudde bulungi. Bakumye bulungi obudde naddala bazira olweggulo era tebabadde okutataganyizibwa kwonna. Bazina abagenyi betu abasabye kujjako omu babiri bayisizza mu katono era n'okugoberera amateeka ga COVID-19 bakikoze bulungi. Wadde abamu abadde balenda nga tebalina bukookolo twabasabye ne bakitwala mu bulungi ne bakikola. So tuli basanyufu okukola okugenze bulungi akuba katonye katonotono katuwadde omukisa omukono ne gutambula bulungi natwesunga lwakya lujagira nalwo bulungi. Pastor Dr. Abedi Bwanika omubaka wa Kimanya ky'abakuza mu kibuga Masaka yeeyamye okulwanirira omugabo gwa Buganda ekitundu kyagambye kiryazaamaanyiziddwa nnyo. Era nzize mu Parliament eno ngenda kubeera ddoboozi lya Buganda, eddoboozi ly'abavubuka mu Uganda. Embeera gye tulimu buli munnauganda agimanyi naddala mu kitundu kino ekyaffe ekya Buganda. Ekitundu kya Buganda mwe muva ebitundu ebisukka 7 ku 10 ebyenfuna bya Uganda. Naye ssente zibadde zivaamu nga zigenda mu bitundu birala. Ekitundu kya Buganda gavumenti ene badde yakisuula. Kakati nzize kubeera ddoboozi lya kitundu kya Buganda. Joel Ssenyonyi yeeyamye okukozesa ekifo ekyo okulwanyisa lyayise effuga lya gavumenti y'NRM. Olunaku lwaleero lwanjawulo eri obulamu bwange kubanga ku makya bantikidde digiri ey'amateeka era kati ndi looyo omutendeke ate emisana ne bandayiza okufuuka omubaka owa Nakawa West. Nkyebaliza nnyo Katonda era kansuubire nti Katonda ajja kunnyamba okukozesa platforms zino ebbiri zino okulwanyisa effugabbi, okulwanyisa obulyake, okulumya bannayuganda, injustice generally. Cecilia Ogwal Atim omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Dokolongo olwaleero alayidde ekisanja eky'omusanvu agambye nti kano kayingidde ekisanja eky'omusanvu bwe kinaggwako agenda kuwummula ebyobufuzi. Although I have given them already notice that comes 2026 I'm not going to stand, but some of them are saying that's a matter which requires court. So I don't know how they can take me to court for saying I'm not going to stand in 2026. But I'm very, very grateful to the people of Dokolo. I'm very, very grateful to my own family who have been very supportive. And my dear husband, please, you better see him properly. He's called Mr. Smart. And he has always remained smart by my side. Dr. Michael Bukenya muna NRM akiikira Bukuya kino ng'alayidde ekisanja kyakubiri agambye nti sira wakulisa nnyo ku ebyo ebinyigiriza abantu b'ekitundu kye ng'amba ng'abo bonna abagobebwa mu kirombe kya zaabu n'okusakira abantu b'e Bukuya bagambye nti bamutaasa nnyo ne bamukomyawo mu Parliament era y'omu ku banna NRM abatono nnyo abalina okwesunako wano mu Buganda. Okukyusa ku mutindo gw'ebyo bye tulima n'okulaba nti kye tulima tujja mu kinene. Ate n'ekyokubiri tuli basimi ba zaabu okulaba nti tukwatagana ne gavumenti okulaba nti ekitundu ky'e Bukuya kifunamu mu zaabu Katonda gwe yatu. Dr. Philip Michael Lumebayiga yeeyamye okuzza ebbago lye yakomya mu kkubo erigendereramu okuteekateeka Uganda okukyusa obukulembeze. Okuttukiza etteeka erya Presidential Transition Bill okulaba butya President Museveni ng'avuddewo omulala bw'akwata enkasi ey'obuyinza. Etteeka eryo likutte enfuufu nkomyewo nate okulittukiza buto okusobola ate okubogola ebitongole bya gavumenti, police, judiciary, amagye n'okusobola okulaba butya amagye bwe gasobola okuva mu gavumenti emu okugenda mu ndala. Uganda eteeka okufuna ekifaananyi ekipya omulundi guno. Mu kulayizibwa kwa leero Parliament ekkiriza banka ezitera okugumba ku Parliament okusendasenda ababaka okubawula ssente. Omwogezi wa Parliament Helen Kaweesa agambye nti baaziganye olw'okukendeeza omujjuzo n'okwetangira COVID-19. Twasazeewo kituuseemu kubanga olwa COVID-19 tetweyagadde mujjuzo gw'abantu wano
ate n'ekyokubiri tutwagala nnyo kuba nti kalinga katale okutunda ebintu twabadde omukolo gw'ekitiibwa ogujja mu babaka bafe abajja era twakifunye tujja bawa omukisa omulala nga tuli mu kusomesa ababaka bajje boogereko nabo babategeeze balina okukola ki okuleeta naye nga olwa twayagadde tubeere nga tuyita mu bwangu kole omukolo buli omu addeeka nga musanyufu nga tewali pressure. Olunaku lw'enkya olwokubiri ababaka 133 be basuubira okulayizibwa. Abazadde ababayizi abatikkiddwa e Makerere ku matikkira ag'omulundi ogw'ensanvu si basanyufu n'enteekateeka eyakoleddwa abaddukanya yunivasite eyo okubakugira okwetaba ku matikkira g'abaana baabwe. Olwaleero yunivasite y'e Makerere efundikidde olunaku olusoosola amatikkira aganaakulungula ennaku 5 nga bagenda kutikkira abayizi 1,2555 okuli ab'obuwala 643 ab'obulenzi 617. Abayizi okuva mu koleji y'abannasayansi saako ebbanguliro lya sayansi n'amateeka be batikkiddwa olunaku olusoose. Amateeka agateekeddwawo olw'okwetangira COVID-19 okusaasaana nawo gatabudde abazadde bangi nga yunivasite eno yakkirizaako abayizi abaafunye digiri ey'okusatu ey'okubiri n'abali ku digiri esooka nga bayitidde ku ddaala erisooka. Abamu ku bazadde abasibiddwa ebweru bategeeza Kyabasa nti babadde beesunga nnyo okubeerawo ku mikolo balabe ku baana baabwe nga batuuka ku kkula lino. Tekiwulirise bulungi niye ate tewaliwo gutunyigira kubanga oba oli awo omutonzi yaleeta ekirwadde ekya korona kyekyavaako bino byonna puroguramu z'amasomero okwonooneka. Kati ffe batugaana okutuuka wali tetunyiga nnyo kubanga tulengerayo. Nabadde sisobola kusigala waka era nabeeyo gye bali ku leediyo bali ku mativi nsuubira tali muntu atali ku kintu kino wadde tali wano ng'omwana waali wa. Waliwo n'abayizi abamu abeetabye ku matikkira gano bategeeza nti embeera ya COVID-19 ebalemesezza okwegazaanyiza ku matikkira gaabwe ne bannaabwe ng'enkola bw'ebeera bulijjo. Si kirungi atol yakuba twandyagadde okuba ffenna ne tusanyukira wamu n'emikwano gyange kuba ffenna tutaddemu amaanyi okufuna digiri zaffe so covid yatukola bubi ti tetusobodde ffenna kubeerawo leero. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Dr. John Kizesto Muyingo asinzidde ku mikolo egyo n'alabula abasomesa abaagala okwekalakaasa olw'obutawongezebwa musaala. I therefore urge the staff of our universities to be role models and patriots and always be mindful of the need to nurture and skill our younger generation. The salaries of personnel in the public universities. And so, I urge the staff to be patient as these resources are being looked for. Let us all feel the burden our country has in addressing the many challenges at hand and together understand. Professor Ezra Sruma Senkulu wa University n'omumyuka we Professor Barnabas Nawangwe beeyamye okwongera enkola eya tekinologiya okutumbula ebyokunoonyereza n'okuzzaawo ekifaananyi n'ekitiibwa kya Makerere University ekkula lya Uganda ne ku lukalu lwa Afrika yonna. Embeera y'ekirwadde kya COVID-19 mu Uganda eyongeredde ddala okutabuka. Minisitule y'ebyobulamu bwerangiriddeyo abantu balala 8 abazuuliddwamu ekiwuka. Bano 8 baleetedde omuwendo gw'abaakazuulwamu ekirwadde wano mu Uganda okulinnya ne batuuka ku 4,12,859. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti wano mu Kampala olwaleero bazuddemu abalwadde 39, eggulu baggyeyo 11, Arua 8, Rubirizi, Wakiso n'Embale 44, Ekiryandongo 3, Oyam, Padero 22, Songa mu Ajumani, Sironko n'Embalala baggyeyo omulwadde omu. Alipoota ya Minisitule y'ebyobulamu ku kirwadde kya COVID-19 y'olwaleero eraze nti n'abalwadde abakuumirwa mu malwaliro beeyongedde obungi kati batuuse ku balwadde 83. Abantu abakafa ekirwadde kino wano mu Uganda bakyali 347 ate abajjanjabiddwa ne basuuka baweze 4,229. Teri mbaka wa Paalamenti asobola kukiikirira abantu mu Paalamenti nga talayidde nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Omuntu yenna eyawangula ekifo ky'okubeera omubaka wa Paalamenti tasobola kutwalibwa nga mubaka wa Paalamenti okuggyako ng'amaze okukuba ekirayiro ekimuwa obuyinza okubeera nga addukanya emirimu gya constituency mwe yalondebwa mu Paalamenti. Era singa omuntu yenna atalayidde agenda n'atula mu Paalamenti tasobola kubeera nga akiikirira abantu oba nga yeetaba mu biteeso bya Paalamenti
okutuusa ng'alayiziddwa ng'omubaka wa paalamenti era n'aweebwa ne ssemateeka w'eggwanga n'amateeka amalala agatambulizibwako enkola y'emirimu mu paalamenti. CBS Pewosa nsindikanja keyeteekera Cooperative Society etongozza enkola ya insuwa gye batuumye CBS Pewosa to Fire Insurance mwegenda okuyita okuyambako abantu ba Ssaabasajja okubeera abalamu basobole okwekulaakulanya obulungi. Mu nteekateeka eno etongozeddwa ku ofiisi za CBS Pewosa Mengo mu Kampala. Enteekateeka eno ekwataganye ne kampuni ya insuwa eya Turaco Insurance Limited era nga abagenda okusinga okuganyulwamu mu nteekateeka eyo be bantu ba Ssaabasajja abeegattira mu CBS Pewosa. Sentubwe Daniel akulira CBS Pewosa nsindikanja keyeteekera Cooperative agambye nti basazeewo okuddiza abantu b'omutanda nga babawa insuwa eno nga basasulayo akasente akasaamusaamu. Abantu baffe bakola mu bugubi obungi okufuna sente zaabwe ne bazireeta ne bazitereka wano. Ate bwe balwaza abantu baabwe abaana tebabeera nawo we bajja ssente. Ate bajja ne bazikima wano ne bazitwala ku bizibu by'okubajjira nekikendeeza enkola yaabwe ey'okutereka ssente ate nga kyetubasomesa. Buli mwaka mu kifo gy'emirimu okukula giddirira kandi tusalawo tuddire insurance tugibawe babeere nga bwe baba nga balwazizza abantu baabwe nga waliwo abasobola okubayambako okubaddiza ssente zino bo okutereka kwabwe kuleme kuddirira n'okugula emigabo ne bizinesi zireme kuddirira zeeyongera okugenda mu maaso. Florence Ruwedde akulira CBS Pewosa agambye nti bakwongera ebirungo ebyenjawulo mu CBS Pewosa n'okwongera okukulaakulanya abantu b'omutanda. Mu CBS Pewosa oba mu cooperatives ebintu bingi ebisobola okukolebwamu ne tubigenda mpola tetusobola bibasuulako omulundi gumu kubanga kubaabira ate emyaka 12 egiyise CBS Pewosa ng'etojjera wano mu Uganda era tuli basanifu okuba nti tugenze tugyongeramu ki ebirungo naye ebirungo bino tubireese mu phases era mukimanyi twasooka kusevingira ku byalo si bwe guli ate ne twongera package tugaa nedda katulese IT n'olwekyo tugenda kasabu kanyama mpola mpola nga bwe tweyongera okufuna services ez'enjawulo. Hamza Matovu akulira Turaco Insurance Limited agambye nti wakyaliwo obwetaavu okubangula abantu ku birungi ebiri mu nkola ya insuwa. Olwaza kiyinza obutakwanguyira kubeera okukola mirimu gyo nga bwe wandiyagala. So tugezaako okuaddressinga financial impact eyo era nebaza management ne board y'ekitongole kino CBS Pewosa Cooperative okukkiriza okukolagana naffe ne tudesigninga product gye tusuubira nti oba oli awo omuntu wa bulijjo tejja mukalubiriza nnyo. Ojja kwesanga nti tuli mu katale nga medical insurance eziriwo za bbeeyi naye bw'okola akantu nga kugamba n'omuntu wa bulijjo mufuna mpola 15 nsuubira omwezi. Abali mu kisaawe eky'okuyimba ne bannakatemba balaajanidde bannaabwe ababadde mu kisaawe ekyo abayingidde olukiiko lw'eggwanga olukulu babayambe bakole amateeka aganayamba bannaabwe okufuna obulungi mu bitone byabwe. Bagambye nti emirundi mingi bakozesebwa bannabyabufuzi nga beenoonyeza ebyabwe kati nno baagala bannaabwe abagenze mu lukiiko lw'eggwanga bajjukire gye bavudde bayambe okuziba ebituli byonna ebikyali mu kisaawe ky'okuyimba. Bakulembeddwamu omukwanaganya w'abategesi b'ebivulu mu ggwanga Tony Sempijja nga basinzidde Makindye mu Kampala ne bategeeza nti ekiseera kituuse abayimbi beetuusiza ensonga zaabwe mu lukiiko lw'eggwanga. Ono era agambye nti baagala n'omukulembeze w'eggwanga bw'aba alonda baminisita alowooze nnyo ne ku bayimbi bano ne bannabitone naddala minisita ekola ku nsonga z'ebitone. Baganda baffe mikwano gyaffe abayimbi betukuze nabo betukaddiye nabo mu kisaawe ky'okuyimba Mukama ababiseeko akasuubi obatanyizza beerwanyeeko bayingidde mu parliament. Kati mu parliament mwembasabira bwe baba bakiikirira abantu ababasindika naffe betukuze nabo mu kisaawe ky'okuyimba batulowoozeeko nnyo balabe ng'omuntu asobola okufuna mu kitone kye entoba gye bazze batoba bamanyi obulumi upcoming bwayitamu oba omuyimbi bwayitamu okuba obulungi. Katusaba ababaka ba parliament bonna basoosowaze nnyo baganda babwe balese mabega abayimbi ne bannakatemba. Abamu ku bayimbi abeesoze Paalamenti y'e11 kwe kuli Rachel Magoola, Kiyaga Hillary amanyiddwa ennyo nga Dr. Hilderman, Geoffrey Rutaya n'abalala. Ekijjankunene ky'enkoko emaze ennaku 3 nga yasalwako omutwe naye ng'etambula kisattiza ab'e Masaka. Omusasi waffe Tomusai Kayinja kalutuvire ku ntono. Ebikumi n'ebikumi by'abantu bamaze ennaku 3 nga beeyuwa ku kyalo ky'Ekalagala ssaza Masaka okwerabira ku kijjankunene ky'enkoko empanga eya Lujumba etamanyiddwako nnyiniyo wadde gye yavudde nga teriiko mutwe naye ng'etambula.
enkoko eno esombodde abantu okuva ebule n'ebweya ebadde kumpi n'amaka g'omwami ategerekeseko eri akakooza ekalagala saza mu kibuga Masaka ku lusingosingo awaali badde omutwe wabadde wakaladda nga tekuli musaayi wabula ng'okuva lwe yajja wano ku lunaku lw'omukaaga nga 15 ebadde etambulatambula kumpi ng'omuntu omuzibe w'amaaso oba gwe basibyeko akatambaala ku maaso. Okuva ku lw'omukaaga ekyalo Kalagala kifuuse kya bulambuzi olw'ebikumi n'ebikumi by'abantu ababadde beeyiwa wano buli lunaku okwerabira ku kijjankunene ky'enkoko era nga buli omu ayogera kike nga n'abalala bagamba nti byawongo. Ebadde ya lujumba nga mpanga nga bayisaze bulungi omutwe ne gukutukako sigama nti gwebadde gulebera naye nga yosebako ekkovu ku mutwe baali bataddeko ddyo so ne tuka ne livaako naye ng'etambula bulungi nga tetagala teraga nti oba ndwadde naye nga namu bulungi nnyo. Enkoko eyo kuva ku lw'omukaaga bwe yajja nga naye bagisalako omutwe naye ati kuva ku lw'omukaaga ekyalo kifuuse ng'ekyobulambuzi ensi yonna ekanya kwesomba ng'ejja kulaba enkoko ate nga buli muntu ayogera ebitakwatagana kati abantu kale ne bakanya kulowooza baba batuleetedde byokola ngo biki ekyewuunyisa ku nkoko eno wadde ebadde esula bweru tewali mbwa wadde ekisolo kyonna ekyetaatadde okugirya era nga waliwo embwa ezizzeewo kyokka olugirabye ne zibulawo. Ku ssaawa nga 9 ez'olweggulo wazzeewo abasajja 2 kyokka bano baganye okwatula amannya gaabwe bategeezezza nti bakatoliki abeegattira mu kusaba bazze ne basaba essaala ya Yezu ow'obusaasizi wamu ne sappule era olumaze ne baleeta amafuta ne bagayiira enkoko yonna olwo ne bagikoleezaako omuliro ne gumumbujja ne bagenda. Bankubita essimu nga ndi Kampala tiwaliwo ekyokola kye baleese mu kitundu ky'okusaza bwe bayita Kalagala enkoko etambula naye nga teriiko mutwe baagiraba ku lw'omukaaga kutuuza kutugisaanyizaawo ku lw'okusooka ku ssaawa nga 9 ng'ekyali nnamu ng'etambula abampise tubeera nabo mu ssaala bampise kubataasa kujjawo kyokoola ekyo era omulimu ogukolerwa ntukyokya ne twegayira ntusoma sappule eya Maama Maria n'ey'obusaasizi ne kyokebwa omulimu ne gugwa. Ekisinze okwewuunyisa ababaddewo kwe kuba nti wadde abasajja bano bagiyiiridde yonna amafuta ne bagikoleezaako omuliro gugenza okuzikira ng'ekitundu ekimu tekiyidde nga n'ebyoya byayo tibiyidde nga wadde bagyokezza we buzibidde ng'abantu bakyekulumbulula nga beeyiwa mu kifo w'enkoko we bagyokerezza kyokka nga tekyenyeenyako n'omulundi n'ogumu. Empaka z'ebitongole by'amagye ez'omupiira ogw'ebigere ez'omulundi ogw'13 zigguddwawo ng'ekigendererwa kya kwongera kutumbula byamizannyo mu magye. Mpaka zino zigguddwawo omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF General David Muhoozi mu kisaawe Entebbe n'omupiira wakati wa ttiimu ya Air Force ne Armored Brigade nga Air Force egwangudde 3-2. Mpaka zino ezinamala ssabbiiti 2 zakwetabamu ttiimu 18 era Muhoozi agambye nti zigendereddwamu okulinnyisa omutindo gw'omupiira mu magye okuvujjirira ttiimu yaabwe ey'oku ntiiko ya Simba FC. Saako ya bannamagye ya Wazalendo ewaddeyo emijoozi eri buli ttiimu egibakwasiddwa akulira ebyemirimu ssaka eno Kano Fred Joseph Onata. Ebyo nga bikyali biti ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa cricket mu Uganda ekya Uganda Cricket Association mu butongole kyanjudde munnansi wa Buyindi Suraj Karavandura ng'omutendesi omujjo wa ttiimu y'eggwanga ey'abakazi eyitibwa Lady Cricket Cranes. Suraj Karavandura eyanjuliddwa ku katikati ebigogo mu Kampala era aweereddwa endagaano ya myaka 2 ng'atendeka. Omutendesi ono aweereddwayo obuvunaanyizibwa bwa mirundi 3 okuyamba ttiimu okukiika mu mpaka za T20 World Cup, okukiika mu mpaka za Commonwealth Games n'okuyamba ttiimu eno eseetuke mu bifo by'ensengeka z'ensi yonna okuva mu 18 waakiri etukeko mu 14. Akulira ebyemirimu mu Uganda Cricket Association Martin Ondeko agambye nti batandika okusunsulamu abatendesi abaali beegwanyiza ekifo ekyo nga 18 ogwokubiri omwaka guno era baafuna abantu 4 kwe balonze munnansi wa Buyindi oyo. Olwaleero ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano Omuganda aguyita muzigo omwaka 2021. Bwe lwaliwo luti mu 2017 poliisi yayimbula eyali mmeeya w'e Kamwenje Geoffrey Byamukama eyatulugunyizibwa ebitagambika nga bamulumiriza nti yali mu lukwe olw'okutemula yali omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi. Ebifaananyi bya Geoffrey Byamukama byayanamiriza ensi yonna. Abasirikale baamuvumbagatira ng'agenze ku kitebe kya minisitule by'ettaka era yategeeza olwamujjaawo yasibira ku poliisi e Nalufeenya mu Jjinja eyo gye baamutulugunyiza ne batuuka n'okumulemaza nga bamubuuza 45 ku by'okutta Kaweesi ne banne.
byamukama baamukuba amagumba ne bagaasa amavivi bagakuulamu n'obukongovule era ebifaananyi byabuna ensi yonna yakanda kwewozaako nti bannange ebyokutta Kaweesi sibimanyi ng'abasajja tebamuwuliriza. Baamuteeka mu ddwaliro ne bamuleka eyo ng'ataawa oluvannyuma ne bamuyimbula era kyategeezebwa nti abasirikale bamutuusaako ku ekyo baakwatibwa n'ekkomera ly'e Nalufeenya lye bagamba gye baatulugunyizanga abantu poliisi yategeeza nti lyaggalwawo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Okuvaako e Zambia akalulu kakutte wansi ne waggulu era omukulembeze eggwanga eryo Edgar Lungu yeesowoddeyo okulamuza ekisanja ekyokubiri wabula ku luno anaabidde mu maaso abadde omumyuka we omukyala Inonge Mutukwa Wina aleese munnasayansi Nkandu Luo abeere vice president era bwe batyo bwe bagenda okuyigga akalulu. Akalulu k'e Zambia kakuba ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Agusto era Edgar Lungu ku luno wakugasimbagana n'abantu abala 18 abaagala okumusiguukula mu ntebe nga kwe kuli ne Hakainde Hichilema musajja mukulu eyakeegeza mu ntebe wa president emirundi 5 miramba naye nga bamumegga kyabugazi. Omukyala Inonge Wina abadde vice president wa Lungu okuviira ddala mu 2015 era yakola ekyafaayo mu Zambia kubanga ye mukyala yasookera ddala okutuuka ku kkula eryo. Omukulu agambye nti yasoose kwetegereza bulungi ensonga n'azikwasa Mukama Katonda nti era Katonda yamulungamizza n'asalawo okufunayo vice president omulala ng'amulinamu essuubi nti bw'anaamwegattako bajja kuleetera ekibiina kyabwe obuwanguzi. Zambia egenze mu kalulu kano ng'ebyenfuna okutwaliramu bigozoobanye nnyo. Eggwanga lino lyatuuse n'okulangirira nti amabanja galiyinza obuzito terikyayinza kwesasulira mabanja olw'ebizibu akafukunya mu bitubidde nga bireeteddwa ekirwadde kya COVID-19. Bwetyo Zambia yagenze kulikoda nga ly'eggwanga ku lukalu lwa Afrika eryasoose okukkiriza nti amabanja gaalyo galiyinza obuzito. Ensonga y'ebyenfuna y'emu kuweesa abavuganya Lungu gye basuubira okwesibako ennyo mu kunoonya akalulu. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ababaka ba Paalamenti 130 balayiziddwa ku lunaku olusoose olw'okulayiza ababaka abanaateesa mu Paalamenti e11. Abazadde b'abayizi abatikkiddwa Makerere ku matikkira ag'omulundi ogw'ensanvu mu ogumu si basanyufu olw'enteekateeka eyaleeteddwa abaddukanya yunivasite eyo okubakugira okwetaba ku matikkira g'abaana baabwe. E Masaka abaayo balabye ekijjankunene ky'enkoko eya Lujumba emaze ennaku 3 nga yasalwako dda omutwe naye ng'etambula era ebyalo bisattidde. Akavudde Zambia akaluka kutte wansi ne waggulu omukulembeze eggwanga eryo Edgar Lungu yeesowoddeyo okulamuza ekisanja ekyokubiri wabula abadde omumyuka we amunaabidde mu maaso n'amugoba. Ge mawulire ekiro kya leero. Tukwagala nnyo ku CBS FM Radio Bujjajja agundegunde maaso moogi.